tweyanziza nnyo obudde bu honorable okujjako ng'oyina obubaka obusembayo obwe munnayuganda atulaba. Obubaka obusembayo njagala kugamba bannayuganda nti tulina Diamonds Production gye twagala batuyambe tugikuze kubanga abantu abagibeeramu abamu baafa abalala webali bakuze abalala waliyo abato tulina abato bangi naye omulimu guno ogwoku baleme kugindekera batuleme kutulekera art by the way bannayuganda wonna ne drama group ne music group muleme kugitulekera bwe tukola ebintu mujje muleme kutukaabira nga tufudde nga bye mutera okukola ebyakajjanja ebyantama muntu bwalwala emulago nga balooka bajjula emulago bonna bwafa nga bagenda baziika bonna bungambe byakola bakola ku Martin Angume yali akubanga music wano nga twali amulaba nga tebamulaba Martin olwafa kitwe yeneyona najjula abantu gwegamba nolaba nayo ebyokutwagala nga tumaze okutema babiviireko ddala twagala batuyambe babere naffe babere ne baartist kodi Kampala awo bakuli ate zibadde areas ze so nenga obudde bunambadde ne Kato atategeera Kato abadde tayinza mutegeera era atategeera Kato abadde tayinza mufunamu nefa abategedde Kato tumufunyemu kakuvume kakukole ki at the end of the day wekanga okoze ki ofunye mu Kato abadde ayagala ekikaache nomanyi njagala nnyo omuntu ayagala wawa abeera wawe yava abasinga ekitubuzizo oba ekibabuziza butamanya waje bava wawe balina wawe balaga so Kato abadde ayagala nnyo ekikaache abadde ali so strict ne art abadde ayagala nnyo katemba abadde ayagala nnyo music ngera tayagala muntu azanyira muki mu music ne bwembanze ne bwebani nga oyimbye ebitaliyo nga kugamba kibadde tekimujjaako kintu kyonna yo kugamba Kato nti kino kifu na kino kifu kino kikoze bubi kino kiddemu agasigondiisa n'atambula n'akola ki n'agenda so mu industry ya art tufiiriddwa empagirwaga akutte ku buli muyimbi abasinga be mulabye mu entertainment industry yaffe abakutteko n'obukambwe oluvannyuma ne bafuuka abantu so tufiiriddwa omwami Kato byamusobako Mukama amusaasire banyizizza mwekube mu mutima muleme kuba nakonda sajja omule mirembe Kato afudde sisobola kugamba nti tugenda bigoberera mba nkulimbye n'ebyo tusobola naffe okutwala mu maaso nga biri mu layini yaffe bijja genda maaso naye sijja kulimba okufa kwa Kato kugenda kuziika ebirooto bingi nnyo ebibaddewo era nga tulina ne project gye tubaddeko kaakati eya Uganda at 60 nga tulina production gye tukola eyo yonka kati jagenda maaso ejagenda maaso naye ng'eddibu lye tujja liwuliramu maama owa stage abadde musajja ateerya ntama abadde musajja ataleka mu lunabudu bagamba no stone unturned okulaba nti art drama theatre entertainment egenda mu maaso erebeera bulungi nga y'omu ku bantu abawa industry eno ekitiibwa era Kato Lubwama nga talina budde bwonna na muntu avuluga ajerega ajolonga ayonoona avuma oba asaagira ku industry eno nga ne bwekuba kufunya bikonda abifunya he was a drama major nga ekintu kyonna ekyetaagisa okubeera nga kikolerera industry nga kiyamba artist ng'obeera sure nti bw'osaba Kato Lubwama ajja kiyingiramu nga tamaze kwebuuza omugana nti owa kino kiyamba baartist tikiyamba Ben nti ye ajja buzi nakubuuza nga mugenda tiyayamba tutya naye ng'olwedde amaze okukola ki okukiyingiramu Kato Lubwama tuzanye naye emizanyo mingi gy'abakayimbira dramaactors nga tuli ne Diamond Ensemble ejja production mingi gye tubadde naye tubadde ne mu bukulembeze nga nze president wa federation nga yeye vice president
bingi. Kato Lubwama waliwo moment lwe yatuuka nga waliwo gap wakati w'aba students b'e Makerere MDD ne ba contemporary artists abazannya emizannyo nga bebasinga ate obungi. The late Professor Mbowa n'aŋŋamba nga tuli ne Mwami Jackson Ndawula nti lwaki abantu bano tebakwatagana, abaana bagraduating e Makerere mu MDD lwaki temubalina mu bibiina byammwe? Ne tumugamba nti waliwo inferiority ne superiority complex. Bali basomye nnyo, bano abasinga tebasoma. Ne tumugamba nti omanyi ekyoyinza okukola, funa abaana abali mu art naye nga bali qualified olweri nga balina kye bakozeewo obatwale Makerere. Bwe twakyanjula aba artist, Kato Lubwama was number 1. Yabuuza beni kino kiyamba art kunze ye abantu bajja okwongera otuwa ekitiibwa. Kato n'agenda n'asoma okukuza art n'ayita era ebbaluwa ze yafuna zezamuyamba n'okumutwala mu parliament. Tubadde ne ba artists bangi ne bagenda mu parliament n'ebifo ebirala. Honorable Sulaiman Madada yali Munakatemba, Honorable Mike Sebalu, Honorable Nyombi Tembo, Honorable Mugambe Kifo Musana, Honorable Miriam Matembe. Naye bafutuka mu parliament emirimu gibayitirirako not Kato Lubwama. Kato Lubwama ne bwe yagenda mu parliament teyasuula drama, teyasuula theatre. Obwabbize bw'aba MP yabusanga ku bbali, yalekangawo obudde bwa industry. Yajjanga n'azannya, n'amala okuzannya n'alyoka addayo okuteesesa eggwanga. Ekyo ekikolwa kiryogerwako n'abazzukulu bannakana nti ebitiibwa tebyamuleetera kutta kitone kye. Obugagga sente tezamuleetera kuta kitone kye. Abadde omu ku bantu aba investinga mu industry. Ekyo mujja kibuuza Ashraf Semwogerere. Saagala nkubuulire bintu nga waliwo nsinga okubimanya. Ashraf Semwogerere is better. Mariam Ndagire is better in that. Abe Mukiibi abo bajja kuwa ate Kato Lubwama mumanyi nesijja kulima nti manyi Kato Lubwama artistically okwenkana Abe, Mariam ne Ashraf Semwogerere. Nabyabufuzi abadde takwenya muntu ng'ekimunyiziza kikubuulira alina ekimusanyusiza kikubuulira. Ekyokulala abadde musajja mugabi nnyo nga n'akatono kalina ejjako n'asobola okukagabira abantu. Ye Honorable Kato Lubwama oba oli awo gwe tusobola okuba nga tujjukira nnyo naddala mu kisaawe kino ekyakatemba. Ffe tulowooza nti Kato Lubwama yalibadde nga aziikibwa ng'omu ku bazira b'eggwanga lino eno, kubanga kyakoze naddala mu industry ya art kibadde kinene nnyo nti omu ku bantu abasobodde okuzimba abantu mu katemba, azannya emizannyo egiyigiriza abantu, ayogedde emboozi ezisobodde okusomesa bannayuganda okukola ebintu eby'enjawulo n'okutegeera ensi ya Uganda nga bw'etambula, atunze Uganda mu ggwanga munda n'ebweru wa Uganda. So tulowooza nti singa abadde nga tukkiririza mu kutumbula eggwanga n'ebyayo n'ebyobuwangwa na buli kimu, Kato Lubwama yaliziikibwa ng'omusajja omuzira, kubanga ekyo kyabadde abadde muzira naddala mu bannakatemba. Kato Lubwama nga tukyali mu DP yalwana nnyo okulaba nti ekibiina kya DP kisobola okutereera. Era nzijukira nti twatandikako Truth and Justice Forum nga Kato Lubwama ye sekretary waayo, nga tutambula okulaba nga tutereeza DP. Wankubadde ngu tulina bwe twatuuka ne tulemererwa, fe abamu ne tugenda mu kibiina ekirala, naye ye yasigalayo mu kibiina kye ekya DP wadde nga yeesimbawo nga independent. Abadde muntu ateerimba mu mutima, nga kyalowooza kyekyo kyakugamba ate kyatayagala kyekyo kyakugamba, ne kyayagala ng'akugamba ekyo kyenkyayagala. So abadde wa mazima mu bintu byakola. Kyovula abantu abamu baali bamutegedde bubi mu biseera bye yabeera omubaka wa parliament, kubanga bannayuganda baagala nnyo munnabyabufuzi abalimba kyalowooza ku mutima nga si kyayogera. Naye ate ye Kato yababuulira kyalowooza ku mutima, ate abamu ne bakitwala nti teyali badde ng'akyogera. Naye ffe kulwaffe tulowooza nti mu bukulembeze bw'obeera osavinga olina okuba nga osavingisa amazima n'obwenkanya, kubanga kye kibiina kye kyabaddemu. Tujja kumusaalirwa nnyo olw'ebigambo ebyokubuulirira by'abadde atubuulira nga ffe bannabyabukulembeze oba bannabyabufuzi abato, naye nga tujja kumusaalirwa nnyo ate era ajja kuba kyakusaalirwa nnyo eri eggwanga lyaffe. During time of need,
then ekibiina kyammwe kijja kuba kyabali ba ssente, si kya muno mukabi. I'm telling you. And abayimbi bafube ennyo ensereke ba interpreting as such. Obwedda mbala wano abaakatuuka nga mbuuza oli mu kibiina ki nga ntiikinga waliwo kye bayita wumawu ekya Kenzo mulimu baani awo musinnalaba yatuuse. I'm telling you, and this is not a joke, we don't take it for a joke. Nze am someone who takes small things seriously. Nze sibeera mu bigunda na byakusanyuka, naye njagala ndabe reaction y'omuntu nga banne bali mu nnaku. If you are a joker nga you think abantu bajja grievinga naawe, you understand in your own situations and you cannot appear immediately, do not expect me to have mercy towards you. Atenze when taking a right turn in Banji taking. So you cannot create an association for money. No, to dip your hands into the taxpayer. I'll sit in that parliament. Kuba tubalabire eno bayina unity. Munnaabwe we yafa bajja naki. Naye tulabye ba senior people era abasajja ab'ekitiibwa. Ba misa kyatuuseewo atudde agenze paka mu mochare. Okiraba bano abasajja bookero yatuddewo bw'ati. Meaning the difference is cardinal. There is a difference between getting posts for fair weather and reality. Bannamawulire mbalabye bwe batuuka enkya nga sibalaba tekijja kuyimirirawo. Nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita, it will have ceased to mean. It will be the most useless thing. I repeat, kuba ndaba wano abaana from all walks of life, political parties, awandiika wanupu, meaning they are showing unity, they mean well. They are not pretenders. These ones are people in the same industry. Baba n'ekivulu babadde bajja wa Kato katonjogereraayo n'ayogera. I'm looking for you, I don't see you. I don't take this lightly. Nze mubisigadde I can take it as a joke. But the so-called musician leadership, you have a lot of questions to answer if you don't appear today. I repeat today, because if they appear tomorrow it will be a different story. Kuba Kato yafudde kiro. Nsoose kubuuza bannaabwe nti mubategeezezza misa kitalimba naga mukama wange baba no bonna mbakoze eki mbakubidde essaawa ziri 7 n'ekitundu. Nkyalabako bendabako bemmanyi era be ba gentlemen, and their music is not pretense music. They are not comical nga bakola music, they mean well and they are here. Era mubalaba in their stature webali batuddewo patiently. Now, we will not take things lightly. And they can quote my word. At least for as long as I'm breathing. Enjiyita E, ne B nenjiyita B. And I know Kato, and yogedde ekintu kyeki. Wansinga Nsereko afa, musooka kubikira banne baali nabo mu byobufuzi. So anyone aba purporting nti mukulembeze wange mu byabufuzi, bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours, you start questioning the motive. You understand what I'm saying? I repeat, if today lapses when they are not here, they better not come. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbirako linnya. The man I'm representing, I know him, ye musajja akubuulira ekintu nga bwe kikola ki. He's a free spirit. Bwe yali agenda okubalaajanira ssente during COVID, mujjukira musajja wattu. Yes, naye yali yeerajanira, naye abaazifuna nabo baki bangi. So nebaza Chosen Beki abaana mbalabye bazize. Owulira naffe tunootinga Mama Fina nkwebaza. Olwo bawuliranga bwe baboogerako. Nzizeemu bwenti. Aruna mubiri ali bukiyungu. Babalunywa ba promoter be bali mu kutambuza ebyokunywa. Owulira obuteekuluntaza.
mark these things. Fina masanyalaze wali, Sophie Gombia ne Mwami Gombia, webali. We take these to be very important. So kati bano, ba fair weather friends. Ate nga mbadde mmanyi kata aba defendinga nze mpulira. Mbigoberera. Please, know when to come. People are here, people have asked me questions. At least nyange nzizizaayo same questions ezo eri bannaabwe ate bo tebalimba gawuno mukubidde noono namukubidde noono namukubidde n'agamba akyebase noono namukubidde n'agamba ali bw'ati. Leero by close of tonight. By close of tonight. If they fail to appear, saakuwulira kigamba association yaabwe nze. Yeah, I repeat it. The leadership of the Association of Musicians where Kato belongs, I repeat, has not appeared here since his demise. Bwe tuba tubala essaawa okuva Kato bwe yafudde, awezezza essaawa ndowooza zigenda mu 15. And we mean business. Tetunnabalaba. We are not pretenders. Kato gwe tumanyi banne be bali wano ba research. Very honest people. Very honest men. Do not nze Nsereko nga ntuula mu parliament. You will not come for any money of the taxpayer in the name of promoting yourselves. If you cannot stand for yourselves in time of grief. Nkugambye politically mwenna mutunudde wano nga buli every kind of politician is here. Ndina abaana ba NUP, ndina aba FDC, ndina aba DP. Kitegeeza in the political family nenale musebo wali in the political family buli omu azze. Kato belongs to a certain family of profession. Jabadde akaabirira kuba singa Kato abadde quiet naye abadde avawukinga nga tava ku ministry ya agenda. And nyina bingi byemmanyi nze nga Nsereko because Kato confides in me. Musabye sente, I'm telling you bino abadde abingamba. But don't take us for a ride. Ekitegeeza batalabikako tebadda mu parliament kusaba sente. Tezijja kubaayo. I can guarantee. I can guarantee. I can guarantee you because you see abantu babalabira mu situations ezennaku. Are you fair weather friends oba harsh weather enkuba bwetonya onjazika kwambuleera? No, Isima mwagala nnyo. Oh. No, I don't. Isima teyali artist. Isima yali blogger and bloggers were wonderful. Media was wonderful. Never artists abatuyamba ne bajja bannaye mwakola nnyo era mbeebaza. Kuba Isima teyali muyimbi. Kateno ye industry ye. Bloggers muli basajja b'amaanyi. Sinali simanyi nti Kato mwamuwa ennamba y'obwa blogger. Naye baatuukiddeyo ne bagamba memba waffe. Ine nga memba wammwe yafudde. Aba media Kato abadde abakolera content mumwagadde era we muli. Abayimbi Haruna be bali eri mu Kiyungu, Misaki be bali eno, bano ba Mwami Senkubuge bali wano, Olirako Edduba ali wali, gundi Dr. Bosa ali wano, Beki aliwo, Natolo twagenze mu ddwaliro lye. You are a very big force if you realize.